Era nzenga n'obusungu bunnuma nnyo na ka video kendabye ak'omukazi akulira Human Rights Commission e Uganda. Mukazi gwe wikasiyo n'abantu abakulinaanye n'ekikakyo kyonna Mukama Katonda abakolimire mufenga muzunga. Ogambye gwe Mariam Wangadia. Mariam Wangadia. Netaga okumanya amakulu g'erinnya Wangadia. Banafa bave bulambuli mutusasire mutwe ku meaning y'erinnyero before we put our opinions. Tuyinza okuba tuwona obudde ku muntu Katonda bwe yasiimuula nga Katonda. Too bad such an institute ekulibwa omukyala atayinaamu waddeka empathy mu mutima gwe, atayinaamu kabuntu, atayinaamu kantu konna kalumirirwa abantu. Simply because gwe wazaala ku mulembe ogwayitako agaana go ne gakula ne gafuna agafo mu government ne gabeera protected and yourself. Where do you even get the audacity, I mean the nerves, to come in camera and tell us what you told us? Wajjewo amaanyi n'obuyinza. Okay, osobola tuyamba n'otuwako ku definition y'ekigambo kuwamba. Kituwe mu Luzungu kuba ogambe totegeera Luganda. Bwe totegeera Luganda, do not ever come and make a comment or statement in our language when you're fooling us abalutegeera. Tokiddanga muggwe. Yogera mu Lulambuli, olimba abeewammwe, osiriwaza abeewammwe, ffe twesonyiire ddala. Mirundi emekanga Human Rights Commission muvuddeyo okuyamba abantu. Abamawulire bakubiddwa ne bajja ku Human Rights Commission mwali mukoze ki? Okay, twogere ku bamawulire for starters abalire mu camera, the people you know. Be mwali swali ne tonajja kunjogera kuba meka abazze ku Human Rights Commission ne mubayamba. Bameka. Just because you people wake up and find yourselves in big positions, very simply nga temutegeera bye muyina kola. Toddangamu okujja mu lulimi lwaffe n'olukolamu statement. Ate nomala ne wana nti omanyiza Oluganda sirutegeera manyiko olwo kasimanyanga ani lwe yaleete wammwe. Lwesonyi oyogere mu Lulambuli n'Oluzungu. Kigambo okuwamba kitegeeza ki? Tuwa amakulu gaakyo mu Lulambuli tukitegeere oba mu Luzungu. N'olaba drone nga zikwata abantu. Tewali warrant ne bakwata omuntu ne bamutwala. Ne police nemwegana nga mumunoonya amagye ne gamwegana aba counter terrorism ne bamwegana buli muntu buli kitongole kikumadde ne kimwegana omuntu nabula a year plus, then you come in public and open what you call a mouth n'otutegeezanga abantu bakozesa obubi ekigambo kuwamba. This is not a political thing, this is a Ugandan matter. Omukazi gwe bino si bya bufuzi bye twogerako, njogera ku nsonga ekwata ku bwese kino muba wayingire obufuzi bwatu wayingire kubanga baba bakima tebikyaliko nti bakimyani. Nada mu kamera n'otuddako tusirwalirako tulirako obugege. Ffe tuddamu tumanyiira. Kigambo kuwamba okitegeera otya? Abaganda bagamba seruka mama yuto lwe balikwata ku liryo. Olitegeera nti n'ababyogera tebali mu kusiika chapati. Okay, okuwamba kitegeeza kituyambeko tukitegeere. Naye mwe bantu mwe bwemutulabako amatu mutuyita basiru tituli mbuzi. Obadde onyuma kusirika kubanga omaze ebbanga ng'osirise. Tulajanidde Human Rights Commission ebbanga ng'osirise sirikirayo onyuma osirise bw'oyogera owunya akamwa. Ebikuvaamu bivundu. Abaana b'abantu bakwatiddwa, abaana b'abantu basibiddwa, abaana b'abantu battiddwa. And you come in the camera openly. Emisana tuku n'oyogera mbu n'ekigambo kuwambibwa tekirimu mu ggwanga tukikozesa bukozesa bubi. Are you okay? Like, are you still in your normal senses? Are you okay? Mariam Wangadia. Are you okay? Like, I really want to know. Too bad you're a woman. Ndikwogera nawe in a very bad way because ndi sad and mad. Nze ngali n'abaganda bange abaana ab'obulenzi abato the teens. Bugenda kera ku machanga bamuyodde bamusanze ku mudala gwa chapati wakola bamututte. Gwe gye twaliddukidde omaze okuteekawo ekijinji mbu tewali kuwamba abantu. Kati n'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma n'olira ng'oyagala muwoka oba kiki oba luyi wabula nakkuba oluyi. Yogeremu ku bintu by'amagezi. Kyokka naawe oli mukazi olina endeeyazaala omwana. Olina n'abakuyita jjajja. Tusaba Katonda bakwateko ku bantu ababakwatako bantu mmwe. You know there was a time kiwamba baana we yabeererawo ennyo. Nga bagamba abaana abato babawamba nga bava ku masomero, abaana babawamba nga gavumenti esirise. Naye waliwo omwana w'omukulu asula awo mu kizungu Mashingi bawamba omwana we. Why you people remember that story? Babawamba babiri oba omu nadde omu bamutta. Gavumenti yavaayo n'ekola. Tusaba Katonda ku bantu bekikwatako babawambireko ku bantu babattire. Trust me mujja kukola. Trust me, you will wake up. But simply because you're being protected, oli ku sente zaffe z'omuwi w'omusolo kuolanda malira agagulu agakulinga ag'enjovu, oviirayo mu gateeteeyi agatengi n'agaviiriviiri agatanyumye n'ojja mu kamera n'oyogera bye wayogedde kasasiro omwereere. Kiwozi better ng'osirise. Nnyabo kigambo kuwamba abantu kikozesa bubi. Are you okay? Did you even listen to yourself?
olumbe ne lutta abantu abategere ne luleka abantu ngamu. I don't care if you have relatives or you don't have. Kubanga naffe totulumirirwa batulina abaffe batetulina. Abaana enkya neggulu bawambibwa bakwatibwa drone oziraba emmotoka za bulijjo ziraba olina gira mu ngoye za bantu ba bulijjo ayina emmundu atutte omwana ekyo bakiyita kinnyabo tuyambeko tutegeere bakiyita kyekyo. What is the difference between arrest and abduction? Otugambye tomanyi Luganda. What's the difference? Okay. Kati nga bwatugambye nti si buli akwatiddwa nti aba awambiddwa. In your capacity, in your understanding, can you come out clarify ku akwatiddwa abeera afaanana atya era nawambiddwa abeera afaanana atya? Kubanga ffe bakugambye tukikozesa bubi ekigambo gwakimanyi jangu otuyamba otunyonnyola, because you just came out and nowanda ebigambo byo. Okukwata kwe kulwa n'okuwambibwa kwe kulwa. Kubanga ffe betwogerako nnyabo tubimanyi nti akwatiddwa twalidda ku poliisi ne bamuggulako omusango, then twogera ku bakwatibwa ne drone n'emmotoka za buyonjo sena namba plate ne batwalibwa ne tutamanya na gye bali, poliisi n'ebeegaana, buli kimu ne kibeegaana ne babulwako amayitire. Twagala ojja otunnyonnyole abo akwatiddwa n'awambiddwa so that we can reason at your level. Mariam Wangadia, did you just want people to talk about you also? Did you just want to become known? Did you just want to get that 15 minutes fame? Did you just want to represent women in a funny and stupid way? Where are you forced to come and talk? If you are forced, then if it was out of, your capacity, nze nkulira balina okumanya nti nze ndiwo oyagala okulaga abantu to go today okubamba desi mayina kumanya nti gwoliwo banga etumaze nga tulaja n'okuva oliwo yafatu wetumanyi ne company yonna yafiirako gwe waddawo gwe oyina ebitali bizimba. Tulabye shoes, leave it. Yes. Tulabye naye mukama mulungi naawe wazaala ate okyassa bakyayinza naawe okutwala sigososokolera gavumenti bangi abagikolera bangi abakusookawo naye nga nabo balina bye bayise tusaba Katonda naawe akuweeko kukajjula ako ku dining okalyeko okawulire olidda n'otubuulira nakigambo bakikozesa bubi naye bantu mwe mukudaala odudde maama okudadde oliba olaba nnaku kiggwe nakufa oli kuyita okwebaka n'amagombo oligalabamu kalina kaba tuli basi omuntu naabula okumala omwaka plus